Ensonga za Hajaluna Mubiru tebinnaba kugwa era nga baba Nuupu bakombye kwerima bawera nkolokooto ogenda kubanga wamma obifuna maaso awo era nga kati bimaze n'okugattibwako omulala Papa Misa Kisemakula bannange bano obusungu bungi nnyo nnyini ddala ate ensonga za Palaso wamma tebinnaba kugwa akatambi ogenda kubanga weeyongera okafuna maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako omwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru ng'emirimu gy'oba tegitambula bulungi obanga gwe ogobye ku by'okugende bweru mukwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko enamba y'essimu eri awate wamma akusomereddwa munange sigenda kulwisa nkutandise ne Papa Misa Kisemakula omwami gwe baapangisiza ku hooteru ya Hajaluna Mubiru asaanya munange yavuddeyo n'asanguza ebyama era n'akuutira abantu n'abagamba ye hooteri temuddamu kulyako byakulya oyo omusajja akolera NRM bebamu kubagabira abantu obutwa ho abanuupu bannange olwawulidde ekyo ne batabuka nkugambe ekisibye ku social media olunaku olwaleero era nga ye omusajja avuddeyo n'agamba nze niwe munanfumita mutya amafumu sigenda kuvayo kwogera ku nsonga zino kubanga nze sirimbya bufuzi tebinkwatako ate nekyala emirimu gyange ndi bintu bya mmere ndi bintu bya kunywa so siina nsonga lwaki neyingizambya obufuzi ye Hajaluna Mubiru bw'agamba era nga ne Papa Misa bamugaseeko abaana tubanyumiza obusungu bungi nnyo nyini ddala bannange batabuse biki asooka olaba akatambi maaso wano tuyongereyo ebigendererwa byabwe Haruna Mubiru abantu abaliira ku hoteero yawo balina okwegendereza abamu bano simanyi bannabyabufuzi simanyi abayimbi batakwatagana na gavumenti bw'oba omanyi tokwatagana na gavumenti nga weeriisizaliisiza ku kyotero kya Haruna Mubiru awo run for your life seba Haruna diiru ezitulugunya abantu baffe diiru ezisabotaginga abantu abeetaaga enkyukakyuka zirukirwa ku kahootero ko sanya pika ekintu sanya yongera opika ekintu byewakayogerako byebitono pika diiru zivawo ali neewuunye kisajja kikulu mu myaka kino ekivubuka eky'omukabira kyakuwa abantu mu nkuuka naye kisajja kikulu kino mu myaka tekyavaayo kukonda eminga kivubuka kiri musajja mukulu mu myaka ate ebintu Sanya bye yayogedde kyandeetedde okujjukira omugenzi Adamu Mulwana yayogera nti yaweebwa butwa Adamu Mulwana mwali ba bizinensi patina era ekintu ekyo mwakitandika ne Adamu Mulwana takyaliwo essaawa zino gwe wasigala mu bizinensi buli kintu kijja genda kyeyoleka mpola era amayisa g'amabi y'ensonga lwaki gw'omu ku bayimbi abaasooka okwawukana ku Eagles Production by the way gw'omu ku nsonga lwaki ekibiina ekyo kyagenda kigiraagira era omutima gw'omubi kyovulanga n'ogubiina gwo tegukyaliwo kimanyi baguyita batya abantu abali emmere ow'omusajja oyo abantu abali emmere ew'omusajja kana akasajja kano ka Haruna kasajja kanafiri omutima gwako gujjudde enzikiza buli byonna ebipulaningi wabisinziira awo kakagundi kaako wewasinziira ne balangira Kyagulanyi obusiyazi wewasinziira ne bakonjera Kyagulanyi wewasinziira ewuwo era byonna ebigenda mu maaso bimanyi
Okay. Naye kuno kulabula. Kitukuba bizinensi ya musajja. Naye okusinzira ku ssanya byayogedde. Ate waliwo ne reference ya Adam Mulwana notoka kwa barabara. Yafa butwa. Kakati genda ng'osinika ebinnyo nga oya ku hoteri y'akakasajja ebiriddako tokuba ku ssimu yange. Genda ng'osinika ebinnyo n'abaali baliddewo nga gavumenti ogirya oti genda weekebeze ng'obudde bukyali yanguwa. Kasajja kakulu okalaba kasajja kakulu naye omutima gujjudde enzikisa. Mubiru alwanisa Kyagulanyi. Awo nno wetutuusa ate ku saidi ya Hajaluna Mubiru wamu ne Papa Mesa Kisimakula nalwo kati olutala Nuupu bamaze okulumuyingiza munenga nyongero bajukiza bana abantu ababiri jukira batunda mmere batunda ebyogunywa kati singa bavaayo ne balaga saidi gye baliko eyo byobufuzi manye kitegeeze ngeje batunda emmere abantu babeera bajja kujja oli afunirawo ka chance atakawo omuntu ow'ekibiina ekyalo obutwa so kati bana abantu bo tebali mu byabufuzi. Era kugamba newe biri baddukawo emisinde ezidaba wamma muwalampa babwerere kale munange mu kiseera kye kimu we tweyongerayo ne mwana mulenzi ono yali DJ Kevin ate era nga MC yali akolera eyo enansa neyo mu kibale eyo munange yesooka n'abulira ntwebuze omwana kye kyamutukako kumbe ali mulago akawuka kamukwata dda ntegeeza siriimu mwana muto abantu bamulabulanga ne bamugamba mwana gwe bana bawala bw'okyusa biki abakazi abakulu abawala abasunulira tubeere kubanga kavubuka kalungi ebyaddala munange obulwadde bwamukwata buno budde ali mulagera nga anoonya buyambi so gwe wenna amumanyi oba gwe wenna gwe kikutteko osobola okumuteerako ate awo munange ezizo nogamba waayi ebintu byakuyambagana leero kiriwo oyo ekya kiyinza okuba ewange naye nga baswiti ate obulwadde nze manyi bangi bakyalibo bangi bewandyetaaza okumanya otegeeza kwa abamu tebakimanya ate abamu bewandikwese noga asagala gundi amanye ate bandibadde baleetayo akantuntu kuba omuntu omulwadde yenna bayeetagisa okulabirirwa kati kyembuuza ani ali naawe nga taliiwo ajja naddayo alobole embeera bwekyo munnange bweri digida obulamu kyakala kola kyonna kyoyagala naye ng'omanya munnange obulwadde gye buli bana ng'okumira empeke eyo eya buli lunaku ng'obeera ku maanyi ga mpeke lw'otagimize obeera toosulewo toosiibewo mudigide mukyakala amabala mugakube naye ng'obulwadde gye buli ate buluma ebya siriasi kati nabo ono mwana muto kale bwe tweyongerayo ku nsonga za Palaso ali mu kushutinga oluyimba lwe oluno luyayimbamu Aliani Skile eddoboozi mbw aba yeebaze wano simanya ne ali mu kulushutinga naye wadde ali mu kukola ebyo kati ate wano ye waliwo afuddeyo oba nkiyite okuseka oba nkiyite okugeregeesa bane ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso wano era nze kamba siwulire wano ngwe essaawa zonna bakutumisa omuzadde bamujja ku lubimbi najja nga awenyuka banaati ebigambo bingi nnyo naye omukama abankuumire abampeere kyonna kimusinga saawa yonna omuntu akujjisa nnyoko ku lubimbi omuntu ajja kukujjisa kitaawo ku mudaala gw'embizzi kujja kumwetondera mukyazannyisa bannayuganda kati bakambwemu gwe joga omuntu gw'otasobola wano olabe n'amagufa g'abajjajjaabo jaggaleeta bananga abantu mubagende empola omuntu saawa yonna akujjisa nnyoko ku lubimbi n'ayimirira wali mu kavesiti nga kitaawaananye n'ennyoko naye nga balina fuka amirira oli gweva ku kintu kutankuula ntalo z'otasobola omuntu ajja kukuleesa amagufa ng'olaba tekimala weetooloole mu buli gw'omanyi ng'olaba tebikola akuleesa amagufa g'abajjajjaabo nze mbabuulira abantu mu bajooga empola
ate kambabuulira omuntu bw'omujoganga n'asirika n'eggwanga liddukemu. Kati bafuutu soja guli 2 mmeka? Gukyalinga bwe gwabadde jjoba kati gukyuseemu odi zitambula zitya. Olusajja luyimirire wali mu university naye nga nnyoko ne kitaawo bananye masuuti balina kwefunya. Bantu bange mulekeraawo okujooga abantu be mutasobola. Omuntu ajja kukugisa nnyoko ku lubimbi amugye ku mudaala gw'ennyaanya oba ogw'embizzi kujja kukuba mavi. Ejjoogo libeere ttono abantu bakambwemu ate abantu tebakyayogera nnyo. Ojja kumwetooloola omwetooloole olabe nga tolinako omuggyako amalirize nga nnyoka amugye ku lubimbi nga kitaawo amugye ku mudaala gw'embizzi kujja kumwetondera. Awo we tulaga Uganda weetuuse. Tojooga bantu wano nga toyimiridde. Mbabuulira banyammwe bakyabajja nnyo ku mmimbi kugenda kufukaamirira bavubuka ayeyambalidde na kavesiti. Abanuupu gye muli kyembuuza kati omupiira guli mmeka? Mbuuzaamu bumbuuza abanuupu ba ttiimu P omupiira guli mmeka? Kubanze ndaba nga abagukulembedde 10 kwaye. Fangoni Soldiers tuli 10. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge nga ali wala. Maneetaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident. Bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi. Bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kussa akadala kano kagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias.